kaliruda wabiki ebirumba amatooke bwoyagala okufuuyira ofuuyira side kyobikoti amatooke byonna bye bibeerako nga twagakyusa embeera mpola mpola TV zaffe zonna zijja kuba ate nga ziri kwekyo ku ssaawa 3 nga twakamala ekyenkya paka ssaawa 5 omulungi tuyingira Olugambo era Sseguya walinye omusama wasize otya bulungi nnyo wasize otya jendi bannange olwaleero omulambo gwa Ssaabasumba lwali lwakubiri kololo it's okay kitalo nnyo kitalo ddala Ssaabasumba sirimwerabira era wumulira ddala mirembe omusajja eyantwala e Roma bwe yateekawo ekitongole ekyokuzzaamu amaanyi abantu okugenda e Roma n'akikwasa Honorable Nakiwala Kingi minisita w'abavubuka n'abaana Nakiwala era kukizzaamu amaanyi laga munnamawulire oli luddawa ensi yonna bwesobola owuliriza ne tugenda ne nyingerako e Vatican n'otasabira muntu oyo awumulemerembe kale Honorable Nakiwala badde mukwano nnyo gwa Ssaabasumba nga bw'okiwulira era ng'amutegeeza ebikulu bingi nti naye Honorable nno ali mu bubuzibu bambi ne Haji Musa Katongole badde mukwano gwe nnyo yafudde luli 2002 mbajjukira nga Honorable ono Nakiwala golaba ku screen ye muwandiisi awo nange nga ndi Roma gye nagenda olwabiri nga bye mbannyonnyodde ali Mukama Katonda kale katuyitireyitiremu ye nga bw'amanyi Ssaabasumba we Cyprian Kizito Luwanga Ssaabasumba kyesirimwerabirako nga gwe wakintuusaako okugenda e Roma muzimu ku projekiti Ssaabasumba zabadde yakwasa omuli n'eyo kiri kitya gwe ng'abadde mukwano gwe nnyo webale nnyo Ssaabasumba okuggulawo kampuni eno eya Uganda Matters Tours and Pilgrimage Services yasooka yasangibwa ng'ali Germany ne bamubikira mama we omugenzi Matilda era yankubira essimu ng'ali Germany n'aŋŋamba nti mama wange agenze kubeera n'omukama nti naye njagala ogende e Lubaga obeere chairman w'emikolo gino egy'okuziika era okubirize enteekateeka eno olw'okuba nti njagala nnyo etwalibwe kunono n'ebyobuwangwa naye bwe yakomawo n'aŋŋamba nti mu nsi tuli balamazi era naye agamba nti nyongedde nnyo kikakasa mama wange kyeyaŋŋambanga nti mu nsi muno tuli balamazi era n'agamba nti nja kugulawo ekitongole ky'obulambuzi okumujjukira fuuka otya mukwano gwe nnyo Ssaabasumba tumaze emyaka 2 era Ssaabasumba kyensinga omujjukirako ekyamaanyi ennyo nti emengo yali annyumizanga ngamba nti ye ayagala nnyo okunoonyereza ekintu ensonga lwaki ti abantu abasinga tebaagala kubikula kumanya nsonga lwaki naye yenyumiriza nnyo mu kunoonyereza okusingako abantu kyebaba balaba kungulu era naŋŋamba lumu nti ŋŋenze mu ssabo ŋŋenze kulaba kiki ekikolebwa eyo amaloboozi gajja gatya owonerayo otya okulaki n'asitula olugendo n'agenda era bwe yatuukayo n'ankubira esinaga nti gyenzigyeyo ono naye kaabikubuulire nampa n'omusawo eyajjo era n'amukkiriza n'amugamba nti nno ŋŋenda kuyita ku mukolo kuba waliwo omukolo gwali genda okuddako omwezi ogwo nga gw'abasomesa ba kyaki bonna ab'amasomero ga ekereziya ag'ebyenjigiriza era bakuŋŋaana buli mwaka baali ku popo n'omusawo oyo omu n'amuleeta n'amugamba yambala engoye zo kati tubuulire kati omukongozi atuuse ku jjoba kakati n'atandika okubinyonyola byeyalaba mu ssabo n'olwekyo ng'ayagala okulaga abantu ekifaananyi nti bye mulowooza nti biri eri mu nzikiza katubikolere wano mwe mwenyini mwesalireko twogeredda ng'azimbye obutale obusukka ne 20 obufaananako oba nga mbizinya bwebulaba nolwa nampita naŋŋamba waki mwazimba akatale kanene nnyo e Busega abantu baagala obuntu ebizibu abyo bisookerwako bye tuba tubeera nga tukolako nanga dyangu kutambuza enkulaga obutale bwenzimbye n'olwekyo n'agenda n'atandika okuzimba obutale obw'abantu abatono era yatandikawo weekembe ng'atandika ebinusu nga yafuna abakyala 20 e Luweero n'abaga nti buli omu aterekenga ekinusu kimu eky'ebitaano ati n'abateekamu embeera ey'okuteekanga ekinusu mu kabbo katulaba nti weekembe eri mu buwumbi bwa ssente buli bwe nakolanga ku nsonga z'amaka oba z'abaana ng'alina okunkubira lweggulo nanga nti ekyo wakikoze bulungi ate wano ono kino ne bwekiti era ennaku ezo ku Mande bye yankubira mu wiiki gy'afiiriddemu n'asooka n'ambuuza nti omukyala kavidiyo akaatambula ennyo omukyala oyo akuba ennyo omwana mwaga omukyala bamusiba omwana ali luddawa nemuga nti omwana tumuyina mu maka g'abaana era naŋŋamba nti kati ngenda kuweereza byengenda okwogera ku Easter kuba buli lwe yalinga olunaku olukulu ng'alina okugamba Emma ampe espeech ngiyitemu nanga nsaagala kubeera nti tetukwataganya ebiwandiiko byonna byandikire nadde ngenda atandika kuddamu kuyitamu kimu ku kimu ng'olaba nti bye yayogerako yalinga mulanzi
kati nga byonna bitandika okubeera nga bikomawo. Ssaabasumba badde ayagala nnyo ebyobuwangwa era yagamba nti ye ng'eddiini yassaamu nnyo ekitiibwa Obwakabaka bwa Buganda. N'agamba nti nno ennono ku ye era ne mu kufa kwa maama we yangamba ddagirira buli kintu kyonna ekigenda okubeera ne mukwatira ekinyirikisi kiŋoonyo tumuwa kugamba okuzirako omulambo. N'aguziraga n'agamba wadde ndi munnaddiini naye njagala nnyo Obwakabaka bwa Buganda ate njagala nnyo ennono yange n'ekika kyange eky'emmaama. Simutwala nga munnabyabufuzi. Ssaabasumba abaddewo nga ekkubo ly'ettereevu era nga ekibi akyogera nti kibi ate n'ekirungi akyogera nti kibi. Mirundi mingi yalinga yeebaza pulezidenti ng'amwebaza Kaate n'agamba nti ebintu ebisinga byatuuseeko okusobola okuzimba Namugongo, okusobola okwambaza abafaadhe nga papaze, sobola okukola ebintu bingi nnyo nti gavumenti yebimutuusizaako. Naye omuntu omulala ow'ebyobufuzi omulala yandibadde oba oli awo tasobola kukyongera. Ate bwe yavangayo n'anenya gavumenti era mu lujjudde n'aginenya n'aga nti abantu mubakwate bulungi. Naye ng'agamba nti buli bwavaayo n'ayogera ate abannamawulire batwalako sayidi emu. Naga nanenyeza emirundi ebiri, nanyenyeza gavumenti nenenya n'abali abasomoozezza bano naye nti n'agamba nti amawulire batwalako oluddamu. Awo mulemirembe mutuufu abadde mukwano gwe ddala ddala era amanyi bingi. Kati munnaaye omusumba wa Miracle Center e Rubaga Pastor Kayanja naye munnange yakungubagidde yabadde Kololo omukulu ono yaleese ensaba enjawulo mu kusaba kwa Easter Monday. Abantu babadde mu motoka zaabwe mu kisaawe wonna nga zijjudde nga bo tebazivuddeemu. Kati nga naye ali ku motoka ye yagejja bweti eya system y'emizindaalo ekibwa ebityo ye gy'abeera n'alyoka annyonnyola eno bonna bawulira olwa social distancing tova mu motoka ye osabira muli mu mbeera eyo. Era n'akungubagira nnyo musumba munne Cyprian Kizito Lwanga nga bw'owulira bw'agamba eyo emmotoka ndowooza. Nze Field Commander ndi yatalibukedde TV gy'oliko ndi wanene ku kivulu kya mukulu Kayanja Robert omusumba ow'amaanyi musajja wa Katonda. Pastor jebale ku ssebo. Amina mujawe jebale. Mukama yeebazibwe. Kama yeebazibwe. Ndi mulokole nno nange. Amina. Omusumba ekintu ky'emmotoka kino nga kisanyusizza nnyo abantu. Aidiyo gijjawo ey'okuleeta emmotoka. Nga tetunaba kuyingira mu COVID tukola crusade netambula eggwanga lyonna ne tukivumbula nti ebyuma bye twakozesanga twasooka kupangisa mu ba event management nga sente nyingi milioni 25 sente mmeka nga tozirina kale ntusalawo tugule ebyaffe naye okubigula okubisetinga kitwala ennaku ezi otwala convoy namba abantu 10 bonna bagenze kutekawo kituuti ng'ogenda kwogerera ennaku ezi kati nga tekitomalaako okusaba nalooza ne ngamba lwaki tetufuna mmotoka ng'eriko buli kintu ng'esobola okweggula neyeggala n'esimbula n'egenda ng'evugwa abantu babiri tani boyi noono obisolvinza omulimu tetwala sente nyingi musumba sente nyingi nnyo mumeka twogera mumeka omusolo gwagwo gwa mmotoka yonna milioni 15 gwe twasasudde omusolo gwokka kati awo gwe bazaamu omanye nti sente mmeka ekiraba wayise bavuga motoka boka abebigere wabalesewa abebigere olwa COVID gwe tulina kisooka njagala kwebaza gavumenti ekutte ebintu bya COVID bulungi abalirwana baffe tebali bulungi n'ensi endala so emmotoka ekuyamba mu bintu bisatu famire yeebeeraawo mwenga bwe mwazze ate bwe mbeera nga emmotoka yeeyawudde ku ndala tebulina obulwadde yoyinza kuva wano kugenda kukwata muntu oli mwambuse endabirwamu ne bemusaako katono osobola okuwulira so mu bintu bino bitulimi bya COVID motoka nnungi naye ku boda boda omuntu obulwadde bumukwata ono akuvuga ayinza okusiiga gwovuga akusiza ku mutwe tukutuku naye yeemu kwegamba terina nnyo protection bannange Elias Lukwago Lord Mayor waffe yakubye ku matu bannange yabadde babadde kati byabaddewo ebiti babeera mu kusinze okukungubagira Ssaabasumba Rubaga omanyi Lord Mayor yabeera kumpi awe Rubaga ate okuva Ssaabasumba le yafa tavaawo kuba alina ebizibu bye yeeraliikirira kati munnaye baba mu kusabaawo Lord Mayor sukaali nakka n'afeyinti ng'ati ne bamuyoola ne bamuddusa mu ddwaliro Rubaga naye yazze engulu Lord Mayor banayite muti ali
alaalika ajja kuboke tulekere ndowooza tusibe tuleke manager Kigabane manager wa Henry Mwanje Roni Kigabane musuubuzi wa maanyi awo mu kikuubo ne ewasa mwannyinaze kati nno ku weekend nnaku enkulu ezo nga balya bulamu nabo bannaffe yeyo munange banaye tumaliriza katukulekere ate bano tukigale tubagaza olunaku olulungi owembwaddula n'amala ne Josephat Sseguya. Good morning. Everybody confused, everything moves. I like to smoke and go, so you make me feel good. Olugambo mu kyenkya luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Musikiti esimu noti 7722 cyane mu